This is Inside Out. The Inside Out gye tulimu nga bulijjo ne Andrew Katusabe Irumba ruusi wali lwabeera omusajja omukambwe nnyo bukyanga wakambwala akambwala bukambuwazi wano mu kibuga bamuyita I speak what others fear. Alumba bulumbi n'ayogera byaba yagadde nga talina gwatidde ku liiso. Sabbiiti eno twali tulaba political developments ez'amaanyi. Twalaba ng'ekibiina kya FDC eky'Ekatonga kikulemberwa Elias Lukwago nga kikulembeddemu kaweefooga nti bateekateeka okwebuuza ku bannayuganda ne bamaliza mu kwebuuza ku bannayuganda ne bafuna ekirowoozo nti oluba oli abannayuganda bamalirivu abawagira FDC nti FDC ya Lukwago eve najja nankumbi eri Amuriat yewandiseeyo yennyini nga ekibiina ekyenjawulo era ne bateekateeka nti bagenda kikolera emyezi 6. As a political observer, political analyst, what do you see for FDC Katonga? Mkulu Muyanga ekisooka nze bambi nsaasira nnyo mukwano gwo Besigye. Omusaasira koki? Besigye abonyebonye n'abatumbavu be Uganda. Besigye bigambo musaasira onsaasira naye buli bwe ndabeze bambi musaasira abonyebonye n'abatategeera be Uganda. Kale singa bezo yali azaaludde mu ggwanga eddala nga Ghana oba Kenya singa byayagala bye bali singa byatuuka dda. Besigye omusajja yasoma n'agenda Nairobi n'atandika kukola Magakano hospital ng'afuna ssente ze bulungi talina buzibu naye n'alaba ensi ye etambula bubi n'asuulawo omulimu naza neyegatta mu nsiko nga yalowooza beyegaseko banonuuzi ddala ne bajja bwe bajja ne batwala eggwanga era bize naye n'abeera mu gavumenti ng'alya bulungi munene y'omu ku baali basalawo mu gavumenti nga munene amagye agayina security agiyina sente ayina buli kimu pawa ayina. Besigye n'alaba ebintu ebitambula bulungi n'atanga mukama owaayi ebintu ebyatwala mu nsiko ng'ate ndaba bitandise okudda ng'ate ffennyini bye byatutwala mu nsiko oli n'agaba weegendereze. That is the dossier in 1999 dossier Besigye yesooka okuwandiika ng'amulaga tukyali ffenna naye munange tunulira ku bino na bino na bino olina weegendereze nno. 1999 dossier ya Besigye yaggazaako ne Red Pepper wenali nkola ne Daily Monitor. Kakati Besigye tavudde awo 2000 ndowooza n'addukira mu ggwanga nguso. Besigye bamuyiganyiza eggwanga alifulumye eggwanga lyagenda mu nsiko n'alwanirira ng'asudde omulimu gwe ate lirimuyiganya. Be yagenda nabo bennyini mu nsiko n'ajanjaba baali badde bafudde singa teyabajanjaba ne bawona ne badda ku front line ne bawangula olutalo ate be bamuyiganya afulumye n'alifuluma n'adda n'atandika ekibiina kye beta FDC ekisooka kyasooka kubeera gundi reform agenda it metamorphosed into FDC ng'agamba kati mmwe tuleme okukwatagana ebyatwala mu nsiko mbivuddeko kantandike kino ekisindi tubajje mu buyinza n'atraininga abasirwa abamuggyemu kati mu FDC. Besigye yennyini yabanoonya n'abatendeka n'abaopeninga mindset n'abateekamu na ssente n'abatambuza amawanga n'abaexposinga ku international networks n'abasomesa ebyobufuzi. Ekibiina n'amala ng'aweereza n'agamba sijja kukolanga munnange nze ekisanze kyange kiweddeko sijja kukolanga munnange mukwata ekibiina ne bakitunda bano nga Besigye yabaleeta yabatraining baana be bennyini yabeerodde grooming kye beeta grooming politically abamu baali bakopa ne Besigye mu njogera amuleere wemuliddeko oluli eyogera nga Besigye naye nga tabisobola teri Uganda nga tabisobola ng'ayagala kwogera nga Besigye si bibye kyenagala tuli twogera very good admiration ati
nga Besigye ayina ati yokwogera public speaking nga nayo yiye nga bana government taba training bayimbi taba training bannamawulire ozalibwa ngoliki naye ayina ekitone Katonda kiyamute first of all eddoboozi eryokka that horse voice kitone ki so nabeera training n'omukwogera okumanaging society speaking amanyi to do audience reading yes. N'amanyi ebibajaamu ate to keep his audience ate n'amanya n'okuzimba pointi Besigye tasobola kwogera nalo gasitegedde kano nziramu ntinzi era batutegedde oba muwutta gwoba musiru amanyi kuzimba pointi ye n'atereka ng'otegedde ojja kukayana naye owakane naye ng'otegedde kyagamba that is Besigye Amirat tabisobola ebi tabisobola n'obumu emyaka 2 Amirat tabisobola kakati Besigye ekibiina kye kiyatandikawo n'omusaayi gwe namuganda okifefe n'afa olwekyo ate nje bamufumula mu kibiina kye kati omusajja we yagenze mu nsiko n'abaana n'avaayo ne batandikawo NRM leta nekifuuka NRMO ne bamufuumuulamu lwa ebirowoozo byo sikuba nti bibi nti ebirowoozo byo bibi kyemuva tumugoba nedda ayagala tusigale kumulamwa ne bamugobamu n'atandika FDC iyo bamugobyemu kati huyo namulabye Katonda ali mukwegayirira kino ekibiina tukiyuwe bwe tumala kiyuwa tutandike bupya oba tukolake pya awe musaasirira awe nkola ki nti yo mulimu gugenda kwa kutandika bibiina mukulu muyanga ompulira omusajja ayakwata FDC ey'amaanyi ebiseera ebyo n'agijoronga n'agigulira n'agiteekamu ebituli akyaliwo mulamu tanafa sente ziyakosa okugulira bali n'abakola bwati akyaziina tezinamugwako obwongo amagye influence power byonna akyabiina kati oyagala kuŋŋamba irumba nti otandika ekibiina ekipya ng'okitandika mu ggulu watatuuka okiteeka wansi wetwaziise mirundi n'omala n'oteekako ettaka nemubeereyo wansi oba okiteeka wano ku surface wabeera bwe tuba togenda kitandika wano ku surface wabeera nga n'electoral commission chairman yamulonze n'aba commissioner yabalonze oli mu kutuwuddisa kati mukwano gwange eyo strategy banfu look for something different kati tosobola kuŋŋamba nti bwe tutandikawo kino leero omusala tumutwala nedda ssebo oyo ojja kulimba mulala siirumba kati olina kunoonya strategy endala oba oli mu kibiina oba toli mu kibiina ng'osobola galvanizing power n'ojjako omusajja oyo ali mu kunafuya ebibiina kubanga ebibiina bya Uganda biri mu kunafuwa lwa muntu omu oyo okumudzako togenda kudda mu kutugamba bikola ki togenda kudda mu kutugamba kamalirize okumudzako oyo abijoronga togenda tugatsuka twegatte mu kibiina ekimu obeera mulalu because you are doing the same thing over 30 years expecting different results obeera mulalu kakati omusajja DP the oldest party in Uganda ono yagisangawo enam yagisangawo olebe kyagikoze CP wale ulideko olukiko lwa CP yadde lw'ekyalo ntulina olukiko no ku kyalo lwa CP olebe oliddeyo etambulira mu nsawo za mukwano gwange keno lukyamukoze maani jema ojuladayo ng'ozeeko mukwano gwange asomana basalirowadi olukoso n'oyigira ekigambo kimu n'ogenda parliament kulyayo kwolidde naye nga nakyo osobola okukola ekyamaanyi FDC egibaddeko toberabye laba UPC everywhere UPC girabe ono akena Jima akena luli yali olalo tunu ne mukyala waleti Obote miri Obote kalule kakati balia kati UPC yizo gigamba nti twegate tujeko omusajja UPC kakati nupo giraba yakamala emyaka emeka nupo how old is it around 4 naye ng'ogiraba bweba motoka olebe n'emotoka ebitx nze byanagaana okugula bino bw'oba ovuga agenda 40 okubahampu kisigala kizina bwe kiti
TX ngokiraba kinene temuli makulu vuga zino hapo nesigara wamu naye nupo giraberenga TX tesobola kumala emyaka ate kati bino ebirala DP ne FDC byo kalekaleko ate abantu pate bafu nnyo nga bwenkomeza kubanga ate baze n'omuliro omuzibu baagala lyakwegaggawaza lyabugagga Museveni ne Besigye ne muntu nono gundi bakaindo tafiire bazimu wezi we batandikira kulwana talina na budde yadde obuli emmere enungi nti mukyala wange ntegekera akanyamanzija balye mu nsiko ali eddakiika 2 kyasinga okulya ekiriwaawo obwangu sigala ne kasirye gwange sigala yeeriwo mu bwangu kubanga otambula nayo bano ne bafuna n'obudde sibo obukola embaga ne bayita n'abooluganda abakona b'emikono bebuje nebweya ne bazimba n'ekitebi ne bavuga embi mu gavumenti y'omubbi gye mwagala kujjako nemuvugira embi ne mugwa wano mu kibuga genda ekyanza olaba apartment z'aba opposition nga balina mbatamira emirundi bawadde beryenkuta nga aba opposition bazimba apartment y'ekiro 2019 2021 covid-19 bazimbira emyezi 3 apartment ziwedde bali mugula amataka eyawaffe fotopoto gyenva bunyangabu wali ettaka lya mukungu womukibiina kino sijja mwogera mukungu y'omu ku bakulembeze b'ebibiina linyiriri eyo yaggula ettaka eyo eyawaffe bunyangabu Museveni n'enyumba Museveni yabeerako ekisozi yagizimbya amaze kubeera teyina yadandaweya buli kasente akajjanga Gaddafi Chifabiola yawa Museveni emitwalo 25 gya sente nga ayamutuusaayo Elizabeth Bagaya my princess kubanga yali amukwana namuleetera sente teyali awedde 10 yaziteeka mu lutalo bano bali mu lutalo ne bamuleetera sente ez'ebisi olutalo lwa nnyoko lwazitawo tugenda kutya gavumenti eya nnyoko kakati you don't believe in the struggle. Struggle eriwo bano struggle entuufu yali 81-86 abo bo bali mu struggle nti bamuseveni bola tebanya na budde bw'abakazi tebabulina buli Museveni mu biseera ebyo ng'ogyeko muhoza naye omwana omulala w'emyaka egyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yena omukazi Besigye omukazi yamufunye wini byanyuma obuzuzizuzi wano tebana na budde bw'abakazi omukazi obudde obudzewa wano zitokota ng'obudde obudzewa bano bawassa ku makya n'olweggulo tuli mu eyanyoko struggle tumbaavu olimbaani kakati nze ebintu byange bino so Besigye okuŋŋamba tuzzeeyo wali nti oli mu kukola oli mu kweteekateeka okola ekibiina ekirala olimba bano abalala erumba taliimu. Nze I believe in you Besigye that you can lead the struggle naye ebyokuforminga political parties endala empya ebyo biveeko mobilize Ugandans naye nti bannayuganda be babeebuuzizzaako ekyo kye baabagambye. Besigye did one thing. Why are you a leader around the country? Chokyogere, why are you a leader? So are you being led or leading? Tuyo ebintu byogera mukulu. I'm a leader. Nzi mbawuliriza bye mugamba at the end of the day nsengejjamu ekituufu kyenkola tukigeze ebibiina tubigezezzaako nebyo twasangawo DP UPC CP byonna olyaze n'abiteeka mu ki
nabiteeka mwakatwa mwagala sente anti muli baavu nazibawa ne musasana ne mwekubengwala kati nenje bwokitandikawo besi jenje ne batanga ekibiina kye ng'amuddirira ye mutabaniwe oli yani asiba enviri zino anseremu ajja mulyamu olukwe nobwaba wini byanyuma mukazi we ate kati wini byanyuma ye ate yatamira dda sente ali bweru tabirimu ebyo byammwe byasitogo yabivaako bali mukulya sente so nobwotandika ekibiina nga kya mukazi we yakwidirira ajja kulyamu olukwe bajja muwa sente kati ebibiina biveeko leave that nonsense kati mobilize Ugandans from all walks of life around an agenda. Is that not what people common agenda? That's what people power did. Ate kati nva kugamba olinga abadde tawuliriza bali bali mu struggle. Ate kati nva kugamba ate kati ozaayo. That's what people power did. Baliwa nga mu struggle mugikolera muki nzale kakati sala yakude naye njagala kugamba nti you have to mobilize Ugandans around a common agenda. A common agenda tena nakubera mu kibiina tena nakubera mu kibiina njagala omobilizing omutoro omuganda omunyankole omutagwenda omukiga n'omunyarwanda ali wano bonna tugambe nti tukwata wano omukatuliki omuprotestanti atalina diini olidde bonna bagamba kino kye kituufu. I don't care obweni wa diini ki oboli musajja oba mukazi oba byombi ng'abasulu benda benaku zino bano banopi bawagira oboli byombi. I don't care tusooke tukwata ntenunule bwe tumala kuno ne tutuukeeyo kati buli omu adde byayagala. Oyagala kibiina nti etandika it's okay. Oyagala kubeera mukatuliki genda obeere mukatuliki. Oyagala kubeera muprotestant genda bibyo. Oyagala kubeera mulokole genda obeere mulokole. Toyagala kubeera munadiini toyagala diini yonna you just want to be there nanganze genda obeere ekyo naye nga omaze kukola kati bino byokuleetinga ebibiina. It is also a method used by politicians to galvanize power around them and then collect money from funders. Kubanga bogenda kolinga bagamba gwani ofugani okulirani. So this is the first rallying point ekibiina. So it is mainly being put up to use it as a vehicle of resource mobilization from the outside world, not within. From within no wensinga nawo besije ino rutaro waliko tekingana kwata no sonko mibini enzimuwa kubanga nsiwadde kibiina mpadde agenda gye contributing nze ko sikibiina naye abeere baagala nnyo mubeere mu bibiina naye ebibiina ebyo at the end of the day benyini aba bafaninga ate babikozesa to keep the government in power in check against the will of the banansi. So bumba bakosanga ping pong bakosanga kapiira tumore bumala kiteka ekibiina ekyo si agenda eki kigenda kutambulirako kigenda kutambulira kwa agenda yaba wadde sente. Okay, Irumba, with the disagreements between Najjanankumbi and Katonga, what would you advise the Katonga group to do? Let's not look at Katonga as Besije alone. There is Elias Lukwago, there is Semujunganda, there is Ibirigwa, there is Salam Sumba, there are I have already told you. What best would they have I have already told you. Yes. And let's repeat myself. No, what would they have done? Because you seem to disagree what they did. What would they have I am done? telling you that the solution is not opening up a new political party or even joining FDC again. No. What a pressure group can rally around an idea. All other political parties know the value nainga idea weri abantu abajogera webali. So bandikoze batya because they have done because he mobilized people and walk to work. They refused. He has come out to fight, do everything for Ugandans to come out and join him. They have not. So what solution is? So kakati yayogedde ne Katonda namugamba katandika kibiina kipya abana Uganda bajja kujja. That's because he consulted them. That's what they asked him. Because there are two types of crises. The first is that oyagala okujjako government. Naye ogenda kukozesa motoka ki? What vehicle are you going to use? Ugandans believe that a political party a vehicle for common agenda, an idea. What are you fighting for? A job of fronting. Because kankubulire mukulu yange. Bano bwe batandika bibiina. Ngaka Museveni tana batandika ko babe nyine babetandise kodda. Simanyo ko kimanyi. Babe nyini
ngana Museveni tanazza bobe nyini. Why? Because they are greedy. Tewala yagala kulekera munne. Bwemba mwina common agenda. Bwe tugenda mu campaign mbululu. Lwaki ebibiina by'obufuzi opposition parties 10 buli kibiina ky'obufuzi kisimbawo. Don't you Lindako, let me finish. If you have a common agenda and you have a common powerful person in a specific area, why do all of you put up candidates against yourselves? What are you doing? Chiche mukola. Muli dividing the power. So Museveni wajina na mwe divide is on wa FDC agwade FDC. Wa UPC agwade UPC. Wa DP agwade UP. Already muli mukurwana. Ori wajiranga akuba kukubimbwa. So common agenda means first of all you have to sit and agree. Mukampala district ani atusinga amanyi nti muyanga. All of us opposition abatayagala MP ave mu NRM tugende mabega ga muyanga. Fena ompulira se common agenda mwagala ki mwagala kutuka Jinja mwena mulinya basi yemu egenda Jinja naye buli omu nalinnya yembu tisikane Jinja aliwa nze ngenda soka nyimira nje mutomo yange mutuke nganze senatuka mwina kundinda mutandina tugenda kubiyomberamu omu esupu ngenda gitulamu. So biri mu politics nijo kubiri nze ate. How would one solve the Katonga Najana? What you How would you solve? The issue is not the political parties. The issue is political let parties. us address that. How would you solve that crisis? How would you do that? How would you solve the problem? Anti Kugandi into Southern focus. Taina kubera kujoininga FDC again oba kutandika FDC mpya. Agenda amanye mugase ku omugendo towards the common agenda. Sibibina, I have repeatedly said this. Forget about political parties. Mind about the common agenda and rallying people around that common agenda. That common agenda doesn't care about the political party, religion, tribe, race, geographical location. It doesn't matter. As long as our agenda is one. Kakati, one of Uganda Royagala. Okususa embeera va mu political parties, va mu religions, va mu race, va mu sex. Bivemu tambula ne common agenda. What is our problem? Our problem is muyanga. Tusoke tumujjeo muyanga. I don't care agenda kukuyamba kumujja ko bamusogo bamutoro bamuganda. Tusoke tujje ku muyanga kikizibu. Olidi na kansoke mfune pata yange ndio kensinzira nzize ko muyanga. Pata bobole mugis oli mugitandikawo agenda registering ate muyanga ya muwado mulimu. Do you get my point? Yes. Ningo gamba kansoke nsinzire mupata yange nzize zo. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Kakati oyina kujja wano kubanga tewali wanampadde ayina kyambanza nzizanga nga bwenenga muyanga tukusitula wano sebo takobota abasigadde tujja kujjawo musolire yamana ava muyinza musolire muzukira yamana ava muyinza yalagira nzagala wano river nga ya Musai ayina takobata nyasala okuva wagulu paka wansi omusai na gwiritika nga gw'abantu yamana akola atya abantu bakola ki bebamujjako yattako batta miliyoni zattako esigazi ga sebo paka ng'ensi tuginunudde kakati bano abali wano bavuga embi tujjako dictator omugirako ewanyoko nga webase ebyo
So I left your politics alone Muyanga. Kati mbyogera ko bwogezi. Byantama mwantama muri babbi muri bafusi muri bakuzusana muri bayaye mwogera ene mukola B. Nogamba oyo mubyala mukubate gwe mu government yore mukuzimba apartment. Ate oli mubbi yeta nagizimba na apartment. Ate kwati gwe mugizimba. Gwe mbaliro musala gomba ka parliament mu myaka ere nekitundu. Nti ofune sente zimba apartment 3. Myaka ere nekitundu. Ngogeze parliament. Bank loan. Ngobade muna mawire nganzi. Bank loan. Ate katinze I'm a spy. If there was a bank loan I can bring you evidence nenje kulaga. Kubanga iranze na kwata report nengi twalira iso nti ona ina kino na kino munonyerezeko ni IGG nze nga ageza ko kutumanyira ageza kola goli kusigenzi ninga okay oyala ko fura mugezi kankula gen toli mugezi so ebyo tubimanyi kyolanga kati gonde afude kamala afude konyo you don't send a future for the new political formation. But Uganda, Africa, political parties muzaga zake basirimwe muzaga Muyanga Bungereza anajifuze paka bwafudde aniafuze Bungereza paka bwafudde Queen mu Bungereza yafugire emyaka emeka Akalo yafu bwafudde batadde kani mtabani Bungereza tukisinga okulakulana Gwaronze King Charles no oza abantu balina mitwe UAE United Arab Emirates gwe nzukizayo bakuru bawuliyanti bakubaka lulu bagenda kulonda president weruli teruliyo obasinga kulakulana obasinga olowooza babeerewo batya bategeera kintu kimu tosobola kusubjectinga bwana buli myaka 5 tugenda kulonda tulonda bukulembeze na America yine kulimba mu democracy myaka 5 America ejora muri wansi bakola conveyor yabo system yabo nti goba moja no tula butuzi ku conveyor no genda president wabanga huyo Obama huyo conveyor sikitawo yagitekawo Obama so Obama yagitaddewo Trump ojano ogeza ko bugeza olide Kamala Harris ojja kujogezeko bugeza America abagizimbye system eyo atebo babeera mu administration okufuga paka bobafa ngwe bafa family zaabwe nezisikira. That's why you hear mu America family singa okuvamba president ozimanyi nawo kinyi tozimanyi ozimanyi wano bwogezako nti muhozi jangu oyo kati bino sinyansikirano mu America wali mugamba nti mugende mu democratic elections every 5 years bo eno wansi ate bateekako enkola nti ba presidents abamawanga eggwanga lya America bamanyiddwa family zebavaamu wano mu Uganda bagamba muhozi zangu bino sibyansikirano the systems must continue ati nimbere mu myaka 5 muono na bisera na tochi mu nteekateeka za ebibiina mu bigobe katonga okutonda zangu president otule mu office paka bofa bofa tutekeko omulala as long as eggwanga litambula webale nnyo kale nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.